Obwera tugenda tutunuulira ekirooto ekyokulota X. Kulota X wo kitegeeza ki? Ekirooto kino kiriko side ennungi ne side embi. Tugenda batunula side zombi. Kulota X, gwalota X ogenda kuba ng'otegeera bamulota bali ba X bamwe mwazanya nabo mama ne taata mu buto. Bino byonna tugenda batubitunula olunaku olwaleero. Ayinkwano Mpandiisa ku Chosen Generation, nze Brother Steven, nga kweno kyano tuba tuddamu ebirooto n'okuyigiriza ku topics endala. Ekisookera ddala okulota nga weegatta ne X. Ensonga ez'abakulu ziri z'otegedde. Okulota nga weegatta naye kitegeeza ki? Ekirooto kino kiri so common kye kino, ekimu ku birooto ebiri so common mu baana ba Katonda oba mu bantu bonna, okulota nga weegatta ne X wo. Ekisookera mu baana ba Katonda, bw'olota nga weegatta, manya mukwano gwange taba ye. Okimanyi bulungi nnyo nti X wo oba gy'ali yeebase naye ali ku bibye, naye ate gwe olota X nga weegatta naye. Kyolina okutegeera mu mwana wa Katonda, ensonga lwaki oba weegatta naye obeera okibayita sootaayi. Sootaayi zibeera ndagaano eziba zaakolebwa wakati wo naye. Ensonga lwaki oba omulota nga weegatta naye olw'ensonga nti emyoyo emibi kikozesa advantage eyo nejja mbala ekifaananyi kye ne giba nga gyegatta naawe. Most of the times abamu oba olina omukisa oguli major oguli mu bulamu bwo nga waliwo ekyamaanyi kigenda okubeerawo n'olota nga weegasse ne X, komekera ng'olaba ebintu ebifudde. Manya nti mukwano gwange emyoyo emibi gye giba gizze nga gyagala okukozesa oluggi olwo okuba nga zitta zabootinga omukisa ogwo ziguzikirize. Now, ekirooto kino osobola okukirootera nga weegatta ne X nga obadde ogenda mu kuyingira mu kusaba n'okusiiba, oba ennaku ezisooka ez'okusaba n'okusiiba. Osobola okuloota ekirooto kino. Emu ya attack eno mukwano gwange ebeezizze kubanga ekulemesa okuba nga osiiba oba okukunafuya oleme okuba nga osiiba. Jjukira buli lw'ogenda mu kusaba n'okusiiba oba olangiridde olutalo ku myoyo emibi, manya gasigala okubaaga waggulu. Kaakati mukwano gwange nti kiba kigolokoka okulaba nga gikulemesa okuba nga omalako ekisiibo kyo. Sometimes osobola okufuna ekirooto kino late ng'ekisibo kinatera okuggwako oba nga kyakaggwako, ng'era ekigendererwa kya attack eno kubanga bayiwa amafuta. Kubanga amafuta gonna g'okuŋŋaanyiza mu kusaba n'okusiiba bagayiwa. Baani? Emyoyo emibi. Kubanga oba olina w'otuuse mu nsi ey'omwoyo. Most especially bw'oba ng'onafuye, abamu obeera mu kusaba n'okusiiba ng'oli w'amaanyi okuvaamu n'onafuwa. Mukwano gwange manya nti ogenda kufuna ekirooto ekifaananako bwe kiti, ng'ekigendererwa kya kuba nga bayiwa amafuta ago. So, abamu ofuna ekirooto kino ekyakawuula oba X wo n'omulota nga mwegatta nga obadde backslidinze, tokyanoonya Mukama, tokyasaba ng'onafuye. Kyekino ekimu ku birooto by'ogenda okusooka kuba ng'ofuna ne bw'oba nga wakiwangula ekirooto kino ekyakawuula. Lwaki? Olw'ensonga Yesu yatugamba nti omuzimu bwe guva ku muntu gutambula ne gugenda mu nsi ennyekalu, gunoonya gubeera tegulaba naye gukomawo every time okucekinga ku muntu oyo. Bwe gusanga omuntu ali empty, gumuyingiramu ddala emirala 7. Oba okubeera luggwoomu ng'onyooga tonyooga obuguma tokola ki? Tobuguma, omwoyo guno gujja bagukwagala nnyo. Ate abamu olota nga gwe ate gwayayanira X wo mu kirooto, olaba ng'ate gwamuyayanira gwamwesibako, ng'ate oluusi ayagala akumalirize n'okumaliriza nga gwamwakirako. Mukama Katonda, mukwano gwange era kisigala kye kimu, oyo Kawuula yaba akulumbye, naye most of the times obeera wakyaliwo endagaano, wabeera waliwo sootaayizi. Abamu olaba ofubye, olaba olwanye olw'okutwako X wo n'olaba ekyaganye, manya mukwano gwange waliwo sootaayi, waliwo stronghold nga tezinnaba kukutuka. Bwe zinnaba zikutuse ojja tukyafuna kirooto kino. Naye kye mbagambye oba nga owangudde era ekirooto kino naye n'oddayo mu bunafu, emyoyo gikomawo nga bwe bannyonnyodde nti emyoyo tegifa. Emizimu gye tugoba tegifa, gigenda, ne Yesu yatugamba gikomawo ne gikulingizako buli kaseera. Girabe oba onafuye oba oli mukalu. Oba oli mukalu nga tojuziddwa Mwoyo Mutukuvu, yo gijje gikujjule, buli gumu guleeta 7. Now, abamu olota ekirooto kino nga mbutufu olina mufumbo, olina omwami ono olota ekirooto kino mukwano gwange. Sometimes eyinza okuba nga attack ya divorce ezze mu bulamu bwo. Divorce, spirit of divorce ng'erumbye olaba olota X wo, oluusi mu foomu yakawuula, oluusi nga mupepeya naye. Mukwano gwange manya nti spirit of divorce mwoyo guno guzze kubanga gukumaliriza, gukuba amaka ago gasaanyaawo. Yesu yeebazibwe nnyo. Now, abamu ekirooto kino kye kisinza okubaleetera marital delay, okubanga mulwisibwa, kubanga mugenda mu bufumbo, nga relationship ejjanga bwe nabagambye nti olota ogulooto guno gwe gukulwisizza. Oyo X wo okulota mu birooto yakuyisizza. Kakyolina okukola ng'omwana wa Katonda mu ebifaanana bw'ekyo
kubanga yongera okubanga kutwako endagaano zeezo. Endagaano zonna zebakola ne X okubanga ozikutulirako ddala bwotyo bwogenda okubanga owangula. Abamu mwandibadde mwawangula dda naye ate mukyalina ba X ba mu birowoozo. X yali wa secondary okyalina obwaluwa buli bwe mwawandikiranga mwesuubiza mpaka Lake Victoria Dries bwe mutwala ku mwezi bwe muwanawana bino okyabirina okyalina ebifaananyi obitunulako, and most of you compare maybe nogamba ate ono boyfriend gwe nali nina yalina emmotoka yali ampa ssente kati ate ng'olaba omuntu Mukama gw'aleese mu bulamu bwe tabirina, oluusi waliwo ebitagenze bulungi, muteramu mu kyankalana kati mutandika okukomparinga ono n'ono n'akubeera mu bwongo, maybe mutandika okuregulatinga, maybe n'ogamba maybe nze nali omukyamu, maybe tandika okuba ng'oloota ekirooto kino mukwano gwange. Manya nti ataakeereza obulamu kubanga bw'oba wakutta oluggi. So si kirungi nnyo okuba ng'okipinga ebirowoozo byo ku ba X bano abakadde kubanga kijja kwetaaga kigula enzigi mu bulamu bwo. Abamu mukyalina ebirabo bye baabawa, yakuwa essimu kati bwe bagitunulako omujjukira, yakuwa akasaawa, yakuwa akaki nga mu butuufu ne embeera gye yakakuweeramu obumemuli bwonna okyabijjukira bulungi. Oluusi olumu n'empeta za X kwegamba ebintu binene bikujjukiza X ebiri mu bulamu bwo bisobola okukuumirako obulooto buno neweebuuza lwaki kino tekiva lwaki ndoota nnyo X lwaki ndoota nnyo X nga gwe okyamukuumidde mu bwongo obwo. So kiba kinyuma omugobera ddala mu bwongo obwo kubanga tojjukira bikadde. Olumu omwoyo guno gujja mu bulamu bwo ng'ekiguleese kubanga guzikiriza ekyo ekiba kize mu bulamu bwo nga bagambye opportunity nga waliwo ezze. Sometimes omwoyo guno gujja nga guzze kuba relationship epya gy'oyigiddemu ng'olaba waliwo omuntu ali serious n'oloota ogwoyo guno mukwano gwange tolina kuwummula, manya guzze kubanga gukuba relationship eyo. Abamu omala okuloota ogwoyo guno oba omala okuloota X ogenda okulaba nga ate omuntu abadde ali serious nga kituufu yabadde serious ng'alumbiddwa kati ng'atandise okwekyanga ng'okwekyanga kwonna kuvuddeko oli X waluuse. Mukama waffe omulungi yeebazibwe nnyo. Abamu oloota X ono mu form of kawuula naye ng'ekimuleese nga bwe mbagambye nti abazze kutta emikisa, abazze okuzikiriza emikisa egyo, naye n'ekirala mukwano gwange abazze okuba ng'akuzaayo emabega. Abamu oluusi oba omaze okuba ng'oddayo okukola emize gye wali tokola, ng'obackslidinze ng'obadde olina ebintu ebikyamu by'obadde otandise okuba ng'okola, osobola okuloota ekirooto nga kino n'olumbibwa ekirooto kino ekya X naddala mu form of okwegatta otandikiddeko olunaku olwaleero. Osobola okuloota ng'olina X mutambula tewaliwo kikolwa nga kino naye nga muli mu kutambula butambuzi Mukama bakuwoninga. No kyolina okutegeera ku kirooto kino kya X akitambulirako woningi Mukama bakulaga nti ozzeeyo mu makubo g'amakadde, you're going back to your old path. Weta kuba ng'otereera. Kino kye kimu ku birooto by'osooka okufuna ng'otandise okuba ng'ova ku kkubo kuloota X otandise okuloota. And most of the times oluusi oloota obanywegera, oluusi akuweweeta Mukama Katonda n'azza bibye n'akuzza engulu. Kati bw'otaba mugezi kulwana lutalo bifuta ebikuyiriddwako kubanga obeejjako mukwano gwange n'ogolokoka naye mukwano gwange kinaddako ojja kujja kumalirize. Naw nontondere that abamu osigala ng'okyalowooza ku X, abamu ekikukuumiddeko ekirooto kino kubanga muno okwogera mukyayogera ddala naakawankyayira ddala wanvaamu nange saakukyawa naye munaye bulabulabula bibaawo naye tujje tuddiŋŋane. Mukama yeebazibwe. Bw'oba ng'okyayogera ne X tewali ngeri yonna gy'ogenda kuba ng'ova ku kirooto kino, tewali. Ate nga kyolina okutegeera nti most of the times gibeera myoyo, sigamba nti ebirooto biba bivudde mu ndowooza, gibeera myoyo giba gikozesa oluggi olwo ne stronghold eyo okuba nga gikukwata. So abamu ng'ogyeko ekyokuba nga okyayogera ne X, abamu osobola okuloota X ono nga n'okufa oluusi yafa. Oluusi n'okufa yakola ki? Yafa n'omuloota mu kirooto. Manya kyekimukwano gwange omufu talina kintu kyonna kirungi kyakiikirira. Weegatta ne X yafa, manya mukwano gwe yaba alina kyazze okuzikiriza. Waliwo okutinti ejja mu bulamu bwo kyagenda okuzikiriza, oluusi azze kuyiwa amafuta alina byazze okutta. So then ojja kulaba ng'ebintu bikola ki? Bifa. Abamu mu bulamu bwo ogenda okulaba nga buli waba olina omukisa ogw'amaanyi ogujja ng'oloota oyo X yafa. Oluusi ex-husband mwali married kati yafa. Omuloota mu birooto oluusi akulemedde nako, endagaano ziba zikyakutte mukwano gwange oba olina okulwana olutalo kubanga weekutwa ku ndagaano ezo. Most of the time kino ekirooto ekya X kitambulirako soul tie, ze tuyita stronghold. Soul tie kye kintu ekibagatta awamu n'omuntu oba n'omuzimu.
so tie emizimu gye gikozesa kubanga gikulemera mu bulamu bwo giremerako, so tie ebeera stronghold. So stronghold eyo bwekutuka then gibadde gikyalina access ku bulamu bwo. Sometimes osobola okuba nga olwana naye mu kirooto n'olwana n'omuwangula, oluusi bwakuwangula manyi kukwanga bibi, oluusi obadde ng'ekirooto kino kikulemeddeko stronghold ziremeddewo, so tie ziremeddewo, n'olwana otanongira mu nsala n'okusiba n'onya Mukama n'olwota finally nga omuwangudde, ye mukwano gwange kiba kirooto kya buwanguzi. Oluusi ekirooto kino mukwano gwange kijja nga waliwo emyoyo emibi, omanyi wali emyoyo giri kufa mu nnyanja eyo Yesu gye yayogerako Jezeberi, omukazi ogutula ku mazzi amangi, ogusambwa ogwonoonesa ekkanisa. So oluusi obusambwa okukozesa nnyo ekirooto kino, okukozesa nnyo oluggi olwo, okukozesa nnyo stronghold eyo okubanga guyingira mu bulamu bwo, n'otanga weegase ne X n'olowooza nti mukwano gwange oba birowoozo oba kiri nga ogwo gw'amalini gwe gukozesezza oluggi olwo kubanga guyingira mu bulamu bwo, ng'ekigenda oluusi guze kuyisa mafuta, and sometimes ogenda okuzuuka ng'owulira oyaka ne weebuuza ati kati kuno kwaka kuvuddewa, ojja kukubulya kye kwavuddewo gwe okusamba ogwakulumbye gwakuyika agafuta gaagwo, kati olaba otawa n'olunaku lwonna n'okwaka, oluusi okomekedde emize emibi, oluusi mu bwenzi. So mukwano gwange otanga ekirooto ng'ekyo, toggwadde wakunywera amazzi lwana olutalo, tolina kunafuwa ng'omwana wa Katonda. Naye ekirooto kino kirina sayidi endala ennungi, ekirooto kya X kirina sayidi ennungi. Waliwo abantu nga bayawukana, oluusi omusajja amufunamu omwana oba omukyala we bamufunamu omwana, naye nga waliwo ebyabawo ng'abantu, temuli bakatonda, waliwo ebyabawo ng'abantu abamu temubeera na balokole, naye ne mwawukana, buli omu n'akwata gage. Kati mukwano gwange ng'obadde osaba Katonda abe nga restoringa relationship yammwe, osobola ofuna ekirooto kino naye nga Mukama Katonda akulaga nti agenda kurestoringa, naye most of the time kiba kitambulirako amagenda. So kati ntegeererawa nti kaakati Mukama Katonda ali mu kurestoringa, waliwo ebirooto Mukama Katonda by'atera okukozesa. Sometimes oyinza okuloota nga akugulira essaawa ekikira byonna biseera. Waliwo mukwano gwange ayinza oba andaba ssaawa zino yambadde ekirooto nga omwami wamugulidde essaawa ya gold, abadde asaba Katonda abe nga restoringa nga mugulidde essaawa ya gold, naye mu kirooto ekyo nga nazaala we ate ng'agamba omwami nti essaawa eno guze yaki biki. Kitegeeza ki ekyo mukwano gwange? Kitegeeza nti omwami yandiba nga ali wiringa okubanga addingana ne mukyala we, naye obuzibu famire. So ensonga ziba famire, kati olina okuba nga oyongera okubanga gyongera okubanga okuba sayidi Mukama yeebazibwe nnyo. Sometimes nga gulidde engatto zikiikira amagenda, mukimanyi bulungi nnyo. Sometimes nga buli mmotoka mugenda nga temuli byakawuula, mugenda bulungi, tewaliwo argument yonna, ng'obadde osaba for restoration, kamabe nga restoringa, Mukama bakulaga yes ali mu process, ali kubanga akola ku nsonga zo, towummula wadde ng'olabye ekyo, weebaze Mukama, but keep pressing paka ng'okikutteko. Now sometimes osobola okuloota ng'olaba nga ng'ogyeko ekyokubeera ng'oloose essaawa, ogyeko ekyokubeera ng'oloose motoka, oloose engatto. Sometimes osobola okuloota nga azze n'akola apology, naba nga akwetondera nga mune nsaba tuddiŋŋane biki, naye ng'obadde osaba Katonda okuba nga restoringa. Sometimes we're moving on, you're married, ate omulaba yeetonda. Manya mukwano gwange Mukama Katonda ayinza oba akulabula si ku X wo, naye nga akulabula nti wandibanga waliwo omubi Sitaani wagezaako okubanga aleeta deception mu bulamu bwo. Manyi Sitaani naye sometimes manifesting like an angel of light, aba ayagala kuleeta deception okubanga akusuula ng'omwana wa Katonda. Yes, bw'oba nga video eno gye tukoze ekoze bulungi mukwano gwange, subscribinga koona kadi buli munakyoze ndenda mulola video zaffe mukwano gwange, beera ng'olayikinga, kalayiki ako tekakukola bubi, neffe katukola bulungi kaba katambuza video eno mu linnya lya Yesu. So bottom line, bw'oloota ekirooto kino kebera ebintu by'olaba ng'omwana wa Katonda. Sometimes ebimu biva ku bintu by'olaba, ng'olaba ebintu ebitali bya kwa Katonda, osobola okuleeta ekirooto kya X in form of okulaga nti backsliding. Kebera your prayer life, osaba ensala zo, butuufu osaba onoonya Katonda, osoma ekigambo kya Katonda, owulira enjiri. Kebera ebintu ebisatu ng'ekisoma ekigambo kya Katonda, owulira enjiri n'okusaba biyimirire bitya ng'omwana wa Katonda. Bwe kiba nga kikulemeddeko ekyo kino ng'okyotamye mukwano gwange, manya nti weetaaga okuba nga ozikiriza sotayizi ezo tukozesa musaayi gwa Yesu, okuba nga tokutwa ku sotayi ezo mu mbeera efaanana bwe tewalina okwenenya endagaano zonna ze wakola ne ba X bonna, obuyinza bwonna bwe wakola, endagaano ezo one by one oba ng'ozeenenya. Abamu endagaano zimu bakola ba X boloota bambuto,
bimwazanye mama ne taata ate gw'oluuta mukwano gwange zonna zibeera ndagaano zonna ziba zakwenenya. Nkwano mbeere bulungi Z+ TV bagiyita Chosen Generation tubanga tuddamu ebirooto okuyiga topics endala mbeere bulungi mweraba.